Maleta kikanga ttaano. Hello. Igenzo okujja. Sengolede tuliwa. Kati bano we bajjira bano brother wono bo we baatuukira. Omutemu oyo yali alina okuba akyalina. Kubanga olaba omusajja ono bamutemu ekisoba kimufumitira wa mu kisenge. Kati amala omufumita ajja naye afune bw'anaafuna access. Efuluma kuba bamuleeta era kikulaga wali nga bamuleeta nga naye aweddemu amaanyi. N'amutuusa ku gate n'amuforcinga anyige ki. Kati ono omukazi ndowooza ate awo wafunira gaapu ekola ki? Ekuba essimu ng'alaba bbawe bamuleeta eno kati ono n'addayo waggulu naye n'amumaliriza. Bamala kulwanagana kuba olengera olaba mugundu mu kisenge. Omusaayi kulwanagana kwali kadde kwa nnyo. Enjega eyagudde mu kyalo kyaffe wano ekyerugonjo ku Research Road mu kiro ekyakeesezza Mande ku ssaawa nga 4 ez'ekiro nafunye essimu okuva ew'omwami omu mutabani waffe Lule nga ntegeeza nga abatuuze bange bwe bayingiriddwa era abatemu bali mu nnyumba babatulugunya. Nange kye nakoze nenkwata essimu nenkubira defense wange Mwami Charles Kyeyune. Mwami Charles Kyeyune naye yakoze obwangu n'agenda ku poliisi e Nakiwogo. Bagenze okujja OC n'abasirikale bonna nga abatuuze bamaliriza okubatta. Kyatuyisizza bubi nnyo okulaba nti abatuuze baffe ababadde tebannaba kumala mwaka mu kitundu babasse. Abantu bano babadde bakazimba wano era bazimbawo mu bwangu mu myezi ng'ebiri ne bayingira. Bwe baamala okuyingira bajja ne banneeyanjulira era ne mbasanyukira nnyo. Nekyamutawaana nnyo okulaba nti nga n'omwaka tegunnaba kuwera abatemu bazze ne batemula abatuuze baffe. Kyatuyisizza bubi nnyo kubanga abatuuze bano Mwami Matanda David n'omukyala we Matanda Rebecca tetubadde na mutawaana gwonna gwe tubalinako mu kitundu, tetubalinaako nsonga yonna, naye ebigambo byatusobedde naffe. Ensonga eno omwami bwe nayingidde mu nnyumba eno, amazima omutemu yabatemulidde mu kisenge kyabwe waggulu mu kalina. Naye omwami yasobodde okuvaayo ndowooza ajje alabe baani abasobola omutaasa, naye omwami yagudde ku geeti era awo we yasiŋŋaaniddwa ng'amaze okufa. Naye omukyala ye bamutidde mu kisenge era yasiŋŋaaniddwa mu kisenge nga afiiridde omwo. Erinnya Kayigwa Fred Mulindwa nga nze ssentebe ow'ekyalo Bbanga Nakiwogo ekiriraaniganye n'ekyalo kino ewagudde obuzibu buno. Tegeera nti ebintu bino nali ndi waka ssaawa 4:01 nenfuna essimu okuva ew'omuwala bamuyita Dafini nga ntegeeza nti neiba waabwe yali afunye obuzibu ng'alumbiddwa abatemu, naye abatemu abo ye mu kulowooza omukyala ng'akuba essimu yategeeza neiba nti balumbiddwa abatemu ab'emmundu. Era bwe yankubira essimu ne mugamba nange kankubire security agencies tulabe bwe tugenda okuyambako embeera. Kyamazima bwe yava ku ssimu nasooka kukubira osi w'ekitundu oba osi wa poliisi y'e Nakiwogo ne mutegeeza nti mu area ye gy'atwala mulimu obutemu obulimu naye ng'abatemu bakyali mu kikomera. Bwe namaliriza nasobola okukubira essimu ba admin ba Balaxia SFC etuliraanye, ng'era nakyo nsaba buyambi kulaba nga tutaasa abantu abo abaali balumbiddwa. Naye kyatwalamuko eddakiika wakati wa 2 n'eddakiika nga 15 okuba nti tutuuka ku siini. Naye kyamukisa mubi twagenda okutuuka ku siini, kyamazima twasanga nga geeti nzigule nga waliwo omuntu
kuba twali tetulina confirminga nti afudde, naye ng'omwami w'omu maka ago yali asuuliddwa ku geeti awo. Twali nti ate twali tubulako security endala, twasooka ne tugaana omuntu yenna okuyingira mu kikomera olw'ensonga twali tulinda poliisi ereeta embwa tutandikirawo okunoonyereza oba oluusi twali badde tusobola okuzuula omuntu oyo. Poliisi ey'oku main yalwawo okutuuka, yatuuka ndowooza wayisewo essaawa ng'emu emu kitundu, nejja n'embwa, embwa n'eyingira munda, naye ekyamazima tuzuulira nti n'omuntu eyali wabweru yali amaze okuba nga attiddwa. Tulinnya waggulu ku kalina okutuukayo nga n'omukyala yali attiddwa. Kyamazima omukyala yali embeera gye yalimu yattibwa bubi, titwamusanga ng'oledda ayambuddwa, tetutaamanya oba waliwo embeera endala eyamutuusibwako, naye nga byebyo ebyaliwo ku lunaku olwo. Ekyamazima security tebadde mbi, naye ku luguudo luno olw'okuba twetooloddwa bikomera, buli omu ali ku lulwe. Ensonga oyinza okuyita mu luguudo luno ekiro n'otasangayo muntu yenna akola ki. N'olwekyo oluguudo luno lwalubuziddwa nti lwa bulabe, nti abantu bakozesa chance eyo olw'okuba nti tekola ki, bakozesa chance eyo olw'okuba nti bonna babikomera ne baba nga balukozesa olumu okukola kyokkolerako ebikyamu. Kati ekyatuuseewo wano abantu bano brother wange ne sister wange babadde babakolera bato bange. Kati ku kyatuukawo ku olwo waliwo akabaga, kale baalina abagenyi. Kati bwe baalina abagenyi ne bategeka ebyokulya biki ne babagamba bano abasista bange ne babagamba bajje babayambeko ku mirimu kuba badde tebabeererawo ddala nga bajja ne bakola. Sister wange ne brother wange bajja ne bakola ne bagenda. Kati bwe bajja okukola ne bagenda ng'olweggulo bagenda bakola ennaku 2 mu wiiki nga babakolera ennaku 2 mu wiiki. Kati abagenyi bwe baaliwo bajja abagenyi 7 nga kuliko abakulu 2, abavubuka 4 nga kuliko n'omwana omuto omu. Kati we baamaliriza okukola ebyobugenyi biki abagenyi ne bagenda baafuluma ssaawa ng'emu. Bwe baafuluma ssaawa ng'emu ne bagenda, kati ne brother wange ne sister wange nabo ne bafuluma kubanga era brother wange yateekako n'amasannyalaze ago g'olaba gali ku kikomera, era nago yaleka agataddeko. Bwe yaleka nga agataddeko muzeeyi n'aggalawo geeti, omuzeeyi omugenzi geeti bagigazisa remote. Baafuluma ssaawa ng'emu ez'olweggulo. Baafulumye essaawa ng'emu ez'olweggulo ziba ziwera ssaawa 3:50 ng'abaana batuuse ewaka, nga mami akuba essimu naye omugenzi kati ng'abakubira essimu ng'abagamba ng'amuyita Ronald mukomeewo, ukomawo, tulumbiddwa wano, dadi ali bubi, bamukubye. Kati Ronald ne sister wange nga mbawa piki yange nga badduka mangu. Bwe bajja basanga geeti eyo nzigule ng'eri open, naye nga muzeeyi agudde wansi awo. Kati we yali ng'agudde wansi awo ne batya okuyingirayo. Ekirowoozo ekyabajjira kwe kudduka ogenda ku poliisi. Ne bagenda ku poliisi ne babannyonnyolamu kwe kujja ne poliisi. Kati bwe bajja ne poliisi awo nange bye biseera bye natuukiramu, ne tugenda munda ne tuyingira, twasanga muzeeyi already yamaze okufa. Mu kufa awo yabadde agezaako oba n'okuggulawo oluggi ng'akozesa ekisumuluzo, naye kubanga ku geeti kwaliko omusaayi nga n'ebisumuluzo byasigalamu mu geeti. Kati ne tugenda ne munda mu nnyumba, okutuuka mu nnyumba mu kisenge wa madaamu nga naye bamutemudde, naye ng'omutemu abafumita paati emu nga tagetinga mutima nga gwabafumita. Engeri gye yasseemu ono y'engeri gye yasseemu n'oli. So ne tukwataganiramu ne poliisi ne tusooka ne bakola bye bakola. Ebitongole ebyenjawulo byazzeewo nga bingi era twavaawo ssaawa zaalinga mu 9 ogw'ekiro. Bano baganda bange of course be basookerwako okubuulizzaako
kuba be baali babakolera ne babakwata bo ne babayingiza munda. Sisita wange ne muganda wange bato bange bo bali munda kati. Nenyiike ku kyalo kuno olw'abatuuze baffe abatemuddwa omwami n'omukyala wano ku Research Road mu Lugonjo na Kiwogo. Tusaba poliisi ekole okunoonyereza okw'amaanyi kubanga kino ekikangabwa naffe ng'abatuuze ng'abakulembeze b'ekitundu mu Division B Entebbe kyatwenyamizza nnyo okulaba ng'abantu battibwa ng'ate kamera eziri ku kizimbe kino mpitirivu obungi. So tusaba poliisi buli kamu akali ku kamera bakajjeyo basobole okukola okunoonyereza okutuufu ate bazuule ddala abantu bennyini abakoze obutemu buno eri abatuuze baffe omwami n'omukyala. Kikolwa kino tukivumirira nnyo era tusaba abantu mwenna abasobola okukola okunoonyereza okw'amaanyi famire abooluganda tusaasidde nnyo n'abooluganda abaana b'omugenzi bonna n'abooluganda bonna n'ab'emikwano olw'embeera eno eriwo era tugivumirira nga nze omukulembeze w'ekyalo kino kya Lugonjo na Kiwogo. Nvumirira embeera eno, nsaba abo byokwerinda bakole omulimu gwabwe okulaba nga bakuuma eggwanga lino. Nnungi naye nga twesaba nnyo abo ebyokwerinda. Kati wano wonna ku Bwaya Rise ewa muwala wa Museveni ebitala byonna byabbibwa byonna, enzikiza nnyingi, emiti mingi, era tuba twetaaga okwa ku bitaala abakulembeze baffe abantu baleme okubonaabonayo batyo n'okutibwa mu ngeri y'enjawulo. Era twebaza nnyo bakansala baffe abadduukiridde mu bwangu ddala okutuuka okusinkana enjega eyo ne babeerawo, era tusaasidde nnyo abafamire abooluganda abako n'ab'emikwano kitalo nnyo kitalo ddala. Mukyala era eraga nti baali ndoza bamukozesezza olw'ensonga nti emikono baagisanga we bati ng'ate n'amagulu nga nago ate ng'ali bwereere, nga n'amagulu gonna gali bwe gati ng'ate ali bwereere. Kibanda omulimu wireless.